Munnange ampuliriza nsanyuse nnyo okuba nti osobodde okusanga olutambi lwaffe luno olwamujje tusome tuyige twogere Oluganda. Omusomo gwa leero tugenda kusoma ku gulaama w'Oluganda. Omusomo guno si gwa batandika kuyiga lulimi Luganda, gw'abo abamanyi olwedde Oluganda, abaagala okwejjukanyaamu mu gulaama w'Oluganda oba abaagala okuyiga gulaama nga olwedde nga basobola okwogera. Tujja kutandika n'embuzi ebigambo mu Lungereza kye tuyita parts of speech, ng'ekijja okuba nga kyekisooka ku musomo ogusooka mu gulaama w'Oluganda. Tujja kusoma ku bintu mbuuza ebigambo n'enkozesa yaazo, empandiika entongole n'ebirala bingi. Gw'ayagala otutuukirira tuwandiikire ku mukutu gwaffe ogwa intaneti, email eri oluganda@gmail.com oluganda@gmail.com, oba osobola okutuweereza obubaka oluso ku mail yaffe endala gye bayita msstudios@mail.com. Nziramu bategeeza nti omusomo gwa leero gwa kuyiga gulaama wa Luganda si gwabo abatandika okuyiga Oluganda nga entambi endala ze mbadde ndina eza basic Luganda series. Mu gulaama wa leero tujja kusoma ebintu okugeza nga embuzi ebigambo parts of speech, tujja kusoma ku mpandiika entongole awamu n'amateeka getukozesa nga tuwandiika olulimi Oluganda. Tujja kusoma ku nnyukuta ez'enjawulo, enjatuza, ensirifu nga bwe tuziraba wano wansi. Gulaama w'Oluganda tujja kutandika n'embuzi ebigambo. Embuzi ebigambo zirimu ebitundu bingi. Tujja kusoma ku amannya mu Luzungu kye bayita nouns, nakongeza linnya kye bayita adjectives mu Luzungu, ebikolwa verbs, nakongeza kikolwa mu Luzungu kye tuyita adverbs, nakalanzi kye tuyita preposition, entababigambo nakayunzi conjunctions, obwewuunya, obukungiriza, obusaasira conjunctions, nakasigirwa pronouns. Omusomo gwa leero tujja kusoma ku amannya nga y'emu ku mbuzi ebigambo. Tujja kutandika n'amannya naye n'emisomo egy'enjawulo egiri ndaddako tujja kuba nga tusoma mu embwa endala, naye nga bwe tumanyi nti n'amannya nawo galimu ebitundu bingi. Kale omusomo guno tuyinza ogwawulamu emirundi ng'esatu ogw'amannya. Tutandise bwe tuti amannya. Amannya gennyini mulimu amannya ga njawulo. Mulimu amannya ge bayita amannya ag'enkalakkalira oba ge twandiyise mu Lungereza proper nouns. Amannya ag'alukale tuyita common nouns. Amannya ag'ebintu ebitabalika uncountable nouns. Amannya ag'ebintu ebibalika countable nouns. Amannya ag'ebibinja tuyita collective nouns. Amannya ag'ebintu ebitakwatwako abstract noun mu Luzungu, mu Lungereza. Amannya ag'enkalakkalira. Gano ge mannya agatuumibwa ebintu oba ebifo, okugeza ng'amannya ag'abantu, mannya ga nkalakkalira, amannya ag'ensi, amannya ag'ebibuga, amannya ag'ebyalo, amannya ag'ensozi, amannya ag'ebifo. Tutandise n'amannya ag'abantu. Gano amannya ga nkalakkalira era tegakyuka. Tugeze amannya ng'ago tulinamu nga Mbaziira, Ssozi, Nassali, Mbugga, Nalubega, Kizito, Nsuubuga, Kiwanuka n'amalala mangi. Amannya ag'ensi nago tegakyuka era ga nkalakkalira, kugeza ng'ensi Uganda, Kenya, Amerika, Tanzania, Zaire, China, Libya n'amalala mangi. Amannya nago ag'ebibuga
muno mwe muli ebibuga ng'amannya nga Kampala, Gulu, Masaka, Cairo, Jinja, Mbale, Lusaka, Stockholm n'amalala. Amannya ag'ebyalo nago gankalakkalira mwe muli nga Nakisunga, Makerere, Kabowa n'amalala mangi. Amannya ag'ensozi, ag'emigga n'ag'ennyanja muno tujja kuwa example ntono nga Namirembe, Kololo, Nalubaale, Wamala n'amalala mangi. Amannya ag'ebifo muno mulimu ag'amasomero, amalwaliro, ebisaawe n'ebifo ebisanyukirwamu. Tugeze nga Mulago, Makerere, Buddo, Nabbingo, Namboole n'amalala. Bulijjo bwe tuba tuwandiika amannya gano ag'enkalakkalira tuwandiika tutandika n'ennyukuta ennene era nga bwe kiragiddwa mu sentensi zino. Erinnya bwe liba litandika erinnya ne bwe liba liwandiikibbwa wakati nga ku sentensi nnamba ey'okusatu era litandika na nnyukuta nnene. Era bwe tuwandiika amannya gano tugawandiika gokka, tetugagatta na bigambo birala. Kyokka ekibeera nga bulijjo n'olwekyo gawandiikibwa nga gagoberera amateeka g'Oluganda. As usual, the nouns, that is to say, the nouns in Luganda usually start with the capital letters, proper nouns. This is true at the beginning of the sentence and at the end of the sentence. Contacts, empuliziganya, gw'oyagala otutumira obubaka, tuweereza obubaka bwo ku email yaffe eri oluganda@gmail.com oba Skype oluganda oba tamjo7. Tuwuliziganye, tutegeeze ki ky'oyagadde ku lutambi luno oba ki kye twandyogedde okulongoosaako mu lutambi kino oba kye wandyetaaze okulaba mu lutambi oluddako. Nga bulijjo nsigadde Joseph, mwerabale nnyo.